بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الله سبحانه وتعالى من سورة الفيل أغامبا بسم الله الرحمن الرحيم ekyafayo ekigoberera essura eyo kiri nti waliwo omulembe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumiza waliwo omulembe mu kibuga kye Yemen. Ekibuga kye Yemen eno mu nsi mu Yamani mwalimu abasajja abanaswara abasajja abatali basiraamu bakwatibwa ennogo ne bakwatibwa ensaalwa okulaba nga buli mwaka abantu abaaliwo obudde obwo yadde nga busiraamu bwali tebunnaba kujja naye abantu baavaddanga bagulumiza Kaaba baavanga ebule n'ebweya ne bagenda okulambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yateeka Makka. Kakati ekintu ekyo kyanakuwazanga nnyo ab'amadiini amalala ne bagamba waliwo kabaka yayitibwanga Abraha ng'ali mu Yamani n'agamba nti nze ngenda kuzimba enju wano nga ya bbeeyi abantu bano balekerenga awo genda eri ku Kaaba ng'akikolwa olw'obulumi obw'ennugu. N'agamba nti ngenda kubakolera wano ennyumba amatiribona abantu bano baleke okutindiganga eggende eddene babeerenga nga abasinziza wano mu nsi yange. Abraha oyo yali musajja munyoomi w'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agaaliwo obudde obwo. Kati kye yakola n'azimba ennyumba ye nga nnungi nnyo n'agamba abantu temuddangayo genda ku Kaaba. Yagenda okudda enkeera nga baagiyonoonyeemu ne bagisiigamu empitambi n'anyiiga nnyo era n'amanya nti bano be nakoledde omulimu guno be baagize eki be baayonoonye ennyumba eno. N'amalirira n'agamba nti kale ennyumba eri ebayenula ngenda kugimenyawo mujja kutuuka ekiseera mwagale okubeera nga mujja okusinziza mwene eri wano gye mbateereddewo. N'ateekateeka eggye ly'enjovu nga ddene n'agenda nalyo okumenyawo Kaaba. Naye bwe baatuuka ku Kaaba baasangako omuzeeyi eyali akuuma Kaaba obudde obwo. Jjajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali akuuma Kaaba obudde obwo. Ne bamugamba nti muzeeyi nti yalina ensolo ze obuzi bwe bwalunda ne babumuggyako. Bamumuggyako n'agamba ntuzze kumenya Kaaba. N'abagamba nti bwe muba mwagala okumenya Kaaba nze ndi mukuumi bukuumi waayo si yange erina nannyiniyo mujja mulaba naye nze ekyange embuzi ze mututte zange muzimpe. Ne bamugamba nti oli musajja musiru baakuteekako obuvunaanyizibwa okukuuma Kaaba. Ate essaawa ya leero mu kifo ky'okugamba tuteese tukubya Kaaba gw'osaba busabi mbuzi zo n'agamba Kaaba siyinza kugiyingiramu sinju yange naye nze nsaba maali eyange gye muntutteko mujinzirize. Ne bamuddiza emaali ye bo ne boolekerwa olw'okumenyawo Kaaba. Naye tebaasobola kugimenya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yayingirawo n'abeera nga abazikiriza n'enjovu zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala suratul Fil, ekigambo Fil kitegeeza enjovu. Mu suratul Fil eno ekyafaayo ekyo mu kukiyita mu bufunze bwe kityo bwe kyali nga Allah ayagala atulage ki ekyaliwo mu mwaka ogwo gwennyini ogwalimu eggye ly'enjovu nabbi mwe yazaalirwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba alam tara kaifa abaffe tolaba kaifa ngeri ki fa'ala rabbuka katonda wo gye yakolamu bi ashabil fil eggye ly'abannannyini njovu ziri ezajja okumenyawo Kaaba. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم تيفور انكويزاوي في تضليل غزاغوا بتكا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم ناس بك جبالي طيرا وبنيوني أبابيلا وبالي مبيبينجا يسندك وبنيوني ngabuli mugabinja bujjira mugabinja tarmihim bihijaratin ne bubeera nga bwe bulwana olutalo nga bukanyuugirira amayinja ago. Tarmihim obwa bakanyuugiriranga bihijaratin amayinja ago min sijjirin ag'ekika ky'ebbumba eryokya ennyo. Ebbumba bwagendanga mu muliro ne bujjayo Allah nga yabukola bo bwa mu muliro nga bujjayo amayinja agali mu muliro kuba tukimanyi nti amayinja mu muliro gye gali nga bwe yagamba nti waquduha nnaasu wal hijara nti abantu be bagenda okubeera mu muliro ng'enku n'amayinja. Kati bwagendanga mu muliro ne bwetikkayo obuyinja bwe busobodde okuleeta nga bujjira mu bibinja nga obuyinja obwo bwa kika kya bbumba eryokya ennyo bo nga tebusobola kujja mayinja kubanga Allah yabukolanga bo bwamuli. Allah agamba nti amayinja ago tarmihim bihijaratin min sijjil ne bubakanyuugirira
obunyonyi obwo bwajjira mu bibinja ne bubakanyuukirira amayinja ag'ekika ky'ebbumba eryali eryokya ennyo. faja'alahum ne bubafuula ka asfin ma'kuul ng'essubi erigayiddwa. nga wali olabye ku mulembe guno abaana abagaaya amayirungi n'amala agajjayo mu kamwa n'agayiwakaawo wabbali n'ebisolo biri Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabikola. Allah yabyokya ne bannannyini byo n'abyokya nga mu butuufu bafaanagana ng'amayirungi amagaayemu. omuntu g'amaze kujjamu amazzi gonna ekifaananyi kye nnyinza okusembereza kuba kaakati abaana amayirungi ge bamanyi ky'ekintu ekigaayibwa.